abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform bazzeemu okuleetebwa mu kkooti e Kawempe ku musango gw'okukola dduyiro ow'ekinnamagye. Nga basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Damali Aguma Asiimwe asoose kusomera misango abawagizi b'ekibiina kino abalala basatu abaleeteddwa ku musango gwe gumu. Abavunaaniddwa kubaddeko Dennis Mukiibi, omutuuze w'e Bwayise, Majid Kabenge, makanika era omutuuze w'e Nankuwadde Bulenga, ne Yasin Singo ng'olumu yeeyita Amini, omuvuzi wa bodaboda, omutuuze w'e Kyanja mu divisioni y'e Nakawa. Okusinziira ku ludda oluwaabi, bano ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 nga basinziira ku ofiisi za Nopo e Kavule beenyigira mu kukola dduyiro ow'ekinnamagye, ekintu ekimenya amateeka. Bano era bavunaaniddwa omusango ogwokubiri ogw'okusangibwa n'ebyambalo by'amagye. Emisango gyonna bano bagyegaanye era wano omuwabi wa gavumenti Bruce Twongere n'ategeeza ng'okunoonyereza bwe kutannaggwa. Bano bagattiddwa ku bannaabwe 11 abaasooka okuvunaanibwa okuli Edward Sebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Kivumbi Akireewo, Tasi Calvin, Alex Waiswa Mufumbiro, Doreen Kaija, Olivia Lutaaya, Sauda Madada n'abalala nga kati omugatte baweze 14. Wabula Sauda Madada taleeteddwa mu kkooti olw'obulwadde ng'alabikidde ku mutimbagano mu nkola ya Zoom ng'asinziira mu kkomera e Luzira. Kati oluvannyuma bano nga bakulembeddwamu amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro basabye omulamuzi Aguma Asiimwe ave mu musango gwabwe ng'abamulumiriza nga bw'alina kyekubiira kale nga tebasuubira kufuna bwenkanya. Omulamuzi ono yakagoba okusaba kw'abaana okweyimirirwa emirundi 2 abasabye bayite mu mitendera emituufu nga beeyambisa bannamateeka baabwe bagoberera amateeka ku nsonga yaabwe. What I'm saying is that you have the mandate to make a complaint, you have the mandate to write. No one has stopped you, no one has held your pen. So if you feel aggrieved in any matter, they are officers and I'm not the last person. Omulamuzi omusanga gwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno. Wabula wabaluseewo akacyankalano mu kkooti ng'abasibe bafulumizibwa. Olivia Lutaaya bw'abadde agezaako okubuuza ku maama we, abasirikale b'amakomera ne bamugaana. Ekiddiridde kubadde kwekubana kwesikambula n'abasirikale b'amakomera. Abooluganda lwa Olivia Lutaaya boogedde ku mbeera eno. And we shall not give up. Jocelyn Chibule, agafeeyo ku Spark TV.